Mukama yeebazibwa abooluganda. Nsaba kuzaako amanya n'eddoboozi nzawulana nti omuweereza wa Katonda. Amiina. Neebaza Katonda atukuumye, neebaza Katonda ampadde obulamu yalugezeza leero nga ndi mulamu ate nga nina amaanyi bulungi nga ntegeera bulungi ekitiibwa kya Mukama. Kikulu nnyo okwebaza Katonda ku lw'obulamu. Weewaawo nga nyinza okkeerera nga ndi mulamu naye nga kyamakulu nnyo nina ensonga lwaki mwebaza. Waliwo abakedde beebase bulungi ekiro naye bagenza okkeera ku makya ng'oluba olumu lukyamye. Oli nga agenza ozuukuka ku makya nga obulago buzingira takyasobola kwogera. Oli nga bw'agenza okusaasaana ku makya nga tasobola situka kuwulira we yeebase bulungi. Mukama yeebazibwe. Nina muganda wange yawaako n'obujulizi. Muyita muganda wange kuba tuli ffenna mu Kristo naye mukkiriza. Mu buweereza obumu yagamba yakira bulungi ku makya n'akola emirimu gye bulungi nga bulijjo bw'akola. Kati obudde obw'omutuntu ng'alina kugalaamiriramu ku katono awo awunzikemu ku kye ku mutwe. Agenda okwebaka mu kusaba eyo 10. Agenda okusituka 10 n'emu just oba zaali dakiika budakiika. Asituka ate atandika ebirala ng'amagulu tegeesibye. Ng'amagulu geesibye naye ng'ayogera bulungi nnyo naye ng'amagulu geesibye tegasobola kutambula. Ng'ebinywa tebisobola kutambula. Nga joint ze tezikya frictioninga. Tezikya functioninga oba bwe kiri. Tezikya movinga. Tezikyefunyamu waste joints ze. N'atandika okukola ki? Okusaba ekisa kya Katonda kimubeere kubanga yeebase bulungi bw'atatambula bulungi ayambuka amadala wikirira wakola ate wakutamba wayimuka watuula wa naye just mu kaseera katono nnyo joint ne zeesiba nga tezikya movinga. So I have a reason to thank God. I have a reason to say thank you my Lord. Thank you for my life. Thank you for my everything. Mukama yeebazibwe. Kyemanyi nti naawe olina ensonga ey'okwebaza Katonda. Amiina. Bewombeke. Twebaze. Katonda yeebulemiisa Katonda neebaza ekisa kyo neebaza okwagala kwo kunzitata kw'otuwadde. Webale taata olw'okukabiriza webale olw'obukuumi webale olw'amaanyi webale ekisuubizo kye kitugeera tukuma nga tukyali balamu ate nga tukyali bagezi n'okutegeera n'okumanya n'okuwulira n'okulaba Mukama Katonda ekisa ekingi engulumiza erinnya lyo. Osaanidde Katonda omwesigwa oweebwa ekitiibwa n'amatendo webale ku baganda bange mikwano gyange olw'obulungi bw'obawadde ekisa ky'obawadde taata tukweze maaso gye bali obawadde ekisa obawadde emirembe okusaasira kwonna kutuuse eri obulamu bwabwe ne famire zaabwe ne mu mawanga gyonna ogaziweze eno gye bali taata ngulumiza erinnya lyo ekisa kyo n'okwagala nate tugenda mu kaseera kalankyawo taata nkozesanga ekibya kyo Mukama gw'abakozesa olulimi lwange kw'omwoyo omutukuvu alunganye olulimi lwange njogera ebigambo by'onkanyisa okwogera tate olulimi lwange nekwogera byange nemekwegulira ekitiibwa awo taata gw'abagulumizibwa ekitiibwa kyo kirabisa mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu ensabidde. Amiina. Ekisa kya Mukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ky'omwoyo omutukuvu beere naffe ffenna ery'abooluganda bonna emirembe kitagwawo. Amiina. Mukama yeebazibwa abooluganda. Tuyige mu kitabo tugenda kuyita mu kitabo kya Matayo essuula ey'omukaaga olunyiriro lwa 3 okutuuka ku 3 mu 4 essuula ena tugimalayo. Amiina. Ffenna nga tugenda kusomera wamu ana Bayibuli oluzungu bikkula nze ngenda soma ey'Oluganda nga olulimi lwonna lw'olina Mukama akuwa omukisa. Kubanga Katonda ye Katonda wa buli mawanga ye Katonda wa buli lulimi. Amiina. Katonda w'ebitonde byonna ebiramu ku nsi kuno. Amiina. Olaba ayogeza endogoyi. Ayogeza endogoyi alagira ejjinja nti liveewo we liri ne livaawo. Amiina. Yasekkula ejjinja eryali mu ntaana ya Yesu. Mukama yeebazibwe. Tusome tutandike ku nnyolo lwa 3 naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omu ttale oguliwo leero n'ekyo bagusuula mu kyoto talesinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Omutwe gwa kino ekigambo kuli nti teweeraliikirira olw'embeera eriwo, teweeraliikirira olw'ebyo ebyogerwako, teweeraliikirira olw'ebyo ebiriwo, teweeraliikirira olwa enkonomi oba ebyensimbi ebipaaluuse ensangi zino oba ebipaaluuse ku sizoni eno ebiri waggulu nnyo enkonomi eri tukaayi nga n'omuntu mufuna mpola takyasobola kuwanirira ebyetaago by'ewaka byonna n'abituukiriza. Mukama waffe Yesu Kristo yeebaza. Mukama yeebazibwa abooluganda. Tuyige mu kitabo tugenda kuyita mu kitabo kya Matayo essuula ey'omukaaga olunyiriro lwa 3 okutuuka ku 3 mu 4 essuula ena tugimalayo. Amiina. Ffenna nga tugenda kusomera wamu ana Bayibuli oluzungu bikkula nze ngenda soma ey'Oluganda nga olulimi lwonna lw'olina Mukama akuwa omukisa. Kubanga Katonda ye Katonda wa buli mawanga ye Katonda wa buli lulimi. Amiina. Katonda w'ebitonde byonna ebiramu ku nsi kuno. Amiina. Olaba ayogeza endogoyi. Haleluya. Amazima ebiseera ebimu tugenda ne tweraliikirira bantu bangi saazi beeraliikiridde nga kwotadde n'abaweereza ba Katonda abasajja n'abakazi ng'oli agamba sikyasobola genda ku nnyumba okuŋŋaaniro gye twazimba bwe tukuŋŋaanira okusinza Katonda olwaki olw'ebbeeyi y'amafuta eyalinnya sikyasobola genda ne mmalayo obudde mu kkanisa olw'ensonga yati kubanga sirina kyakulya ebbeeyi y'emmere yalinnya. Mukama yeebazibwe. Sigenda sobola kusaba na kusiiba olwaki kuba tusaalidde bulungi emmere ya bbeeyi. Mukama yeebazibwe. Sigenda sobola genda kubuulira njiri kubanga engoye ziddugala sabbuuni yalinnya. Mukama yeebazibwe. Weeraliikiridde wena n'obeeraawo mu bulumi obungi nga wena oli mu bugigi bwereere naye Bayibuli ekugambye Matayo akugambye bulungi nti naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omu ttale oguliwo leero n'ekyo bagusuula mu kyoto talisingawo nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono. Mukama yeebazibwe. Twezeemu amaanyi fekka na fekka. Wulira ekigambo kino nga kyogera mu matu go wulira nga kibwatuka mu mutima gwo ogambe olaba omuddo ogutemebwa leero ne gusuulibwa ku muliro mu kaseera ako naye ate olwonze nakamala emyaka 3 ndi ku nsi ndya nnyo sirina lunaku nali ntambudde ku luguudo nga ndi bwereere sirina lunaku lwe baali bangobyeko emigongo lwakuba engoye saazoozezza sirina yali anvunaanyeeko mbu lwakuba gy'osaalidde. Mukama yeebazibwe. Naye okwemulugunya nga kungi mu mutima gwo
liikirira bwereere tolina kyogenda kwongerwako. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Olunya olwasatu mu Luganda kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tunaalya ki oba tulinywa ki oba tulyambala ki. Mukama yeebazibwe. Njagala nkubula essaawa zino buli omu akaaba twaha. Ensi ez'enjawulo zonna zikaaba. Naye ate n'omulokole naawe okaaba gw'omukkiriza. Mukama yeebazibwe. Gw'omukkiriza naawe okola ki? Naawe okaaba. Bwe yeekaalu ya Katonda mwafuga nga wayogera mu Abakolinso ekisooka essuula ey'omukaga olunyiri olwokumeka olw'ekumi-n'omunaana. Bwe yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda naawe n'okola ki? Ng'ate okimanyi ddala n'ekigambo ng'okisoma naawe n'okaaba. Ye banaye embeera ng'ekalu embeera ng'ekaayi embeera ng'ekaayi ddala nga Katonda ddala akulaba. Nga yayogera mu Isaaya 43 nti sirikuleka n'abeeranga naawe nakumanya n'akukuumanga. Omuliro ne gulyaka n'olubugumu lwako terulikusemberera. Mukama yeebazibwe. N'ayogera mu Zabbuli 10:21 n'agamba nti amaaso gange gali ku ggwe. Amaaso ga Mukama gali ku ggwe gakulaba amagenda n'amadda. Naye gwe ne weeraliikirira ku makya ne gakubeerako, entonto ne gakubeerako, olweggulo ne gakubeerako, ne gamanya nti wasuze otya, awuma asiibye atya, era agenda atambula nti kakati ali ku ki. Mukama yeebazibwe. Ayogera mu nnyini n'agamba mu Yeremiya 29:11 n'agamba nti nina ebibuuzo ebirungi gy'oli, nina pulaani nnungi gye nkutegekedde. Omulokole ne weeraliikirira n'ogamba banaye nze ddala sikyalina bugabirizi. Kankekkereze mulokole w'otaate kwako koolina olukumi lw'olina weeyogule ddala obuulire enjiri omanyi Katonda ensi gy'ezagenda okuggulira waawo. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Aleluya. Taako koolina Katonda akola ebikisa mu bulamu bwo. Amiina. Kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tulyambala ki. Kubanga ebintu byonna bya bbeeyi. Buli kimu kya biseere. Emirimu tegikyalabika. Byonna byeyogera ebyo byonna. School fees bannange. Ye maama nnyo bwereere. Nawe omulokole ne weekalakaasa. Toyagala agenda kukola nti obusente butono. Igwe. Nga Bayibuli etugamba bulungi tuli bansi naye tuli munsi naye tetuli bansi. Naawe n'olwanirira ebintu by'ensi. Bayibuli Katonda n'atugamba Bayibuli n'atugamba nti tetukkirizanga nsi kutukyusa wabula ffe abakyusa ensi. Mukama yeebazibwe. Ebintu nga biri nnyo fuuka bya muwendo mungi. Nga nawe nga weediima oba ensi ekukyusizza. Bwe tokyusizza nsi nti yadde ebintu biri paaluse ebbeeyi erinnya. Nze sigenda kwediima kukola. Sijja kwekalakaasa. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo yeebazibwe abooluganda. N'agamba ku Lwabiri 2 n'agamba nti kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya. Kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya. Kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Aleluya. Yagamba abaana ba Isirayiri mu kitabo ky'Okuva essuula ndowooza ya 11:14 n'agamba muyimirire buyimirizi munaalaba omukono gwange. Kubanga Katonda amanyi byonna bye weetaaga. Akimanyi alina kukuuma mu buli mbeera yonna. Agenda kukuwa yadde ebintu birinnye bya bbeeyi etya. Amanyi ebyo mwetaaga wano watuukiriza nti alina pulaani ennungi mu kitabo kya Jeremiya 29:11 n'atuukiriza n'agamba nti kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna era agenda bikuwa. Era naye n'agamba waliwo ebimu byatuwa nga tefuna nakumusaba. Naye n'oddamu kwemulugunya okimanyi nti buli weemulugunya okuggalawo enzigi z'obugabirizi. Buli weemulugunya buli weegulumiza buli bannange. Mukama yeebazibwe. Mukama amanyi bye weetaaga. Buli byakuwa birinaku ensonga lwaki. Omusajja oyo ansomooza wa Yokaana 5:9. Kuva ku kyasooka ndoza paka ku nnyiriri omusajja n'agamba nti Yesu Kristo yasinga omusajja yakamala emyaka mingi ku kitanda emyaka 38 ng'ali awo ku mukuluzi awonyezebwa abantu. Yesu amusisinkanye. Mukama waffe amanyi namusisinkanye agenda muwonya n'atandika okwebuuliriza. Ne mulokole nawe leero weewuliriza nga Katonda aleese ebibyo. Kubanga omusajja oyo yalinga agamba nti oyo ne wanaayogera naye tannajja agenda mumbira kubanga abantu bonna bazze bamusinkana ne bamulekawo. Mukama yeebazibwe. Mukama agenda kusinkana mu bulamu bwo ng'amanyi kye weetaaga. Yesu yamanya nti oyo omusajja yeetaaga okuwonyezebwa nga yeetaaga kugamba bugambi nti kola ki? Tambula. Ebikolwa by'abatume. Ebikolwa by'abatume 11. Peetero ne Yokaana ne basinkana omusajja yatuulanga ku mulyango gwa yeekaalu eyagongobala ng'ayagala ffeeza ne zaabu ne bagamba tulina tulina ki? Tulina kye tukuwa. Omusajja ono yali yayayaanira dda oba yeetaaga dda ne famire ye nga yeetaaga dda atambule. Naye nga ali awo. Mukama yeebazibwe. Kye tulina era kye weetaaga kye tulina kye tukuwa. Mukama yeebazibwe. Mukama agenda kuwa ky'alina. Leka kwemulugunya. Leka kweraliikirira. Amanyi bye mwetaaga ebyo byonna. Mukama yeebazibwe. Olumu nagenda ne ndwala ne ndowooza ne ngamba nze nali njagala nfune omulimu nali njagala nfuna mulimu e Dubai nga si gwakubeera awo kaluubirira nga gwa ofu okubeera awo kutambula kulaba eno n'eri naye Katonda akireka yaponyaponya kubanga ekiri eri kisa kinegula bwe bagamba. Abaliyo naye ate n'abataliyo Katonda n'ensonga lwaki tebaliyo era Katonda n'ensonga lwaki teyanzikiriza genda Dubai. Mukama yeebazibwe. N'agamba osaana tuusa okodde mu nnyumba yange obeere omwo mu nnyumba okumala emyaka 2 nga tonna gw'olabako wa luganda lwo. Mukama yeebazibwe. Kikwewuunyisa nga n'oluusi obawulizaako kaseera kayitawo. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mukama amanya bye weetaaga. Ndi weetaaga obeere kumpi ne Katonda. Weetaaga osemberere okwagala kwe. Weetaaga obeere wali waali. So naye akuteeka mu kifo wagenda okukuumyanga mazima amazima nga muli mwenna oli naye. Amiina. Teweemulugunya olw'ekyo ekifo ky'olimu. Teweemulugunya olw'embeera gy'olimu. Mukama akimanyi. Aleluya. Ayogera mu Baruumi 9.
Abalume 926 n'agamba nti yakakanyaza omutima gwa Falaawo ng'ayagala kwegulira ekitiibwa kye. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebintu ebimu ebikutuukako nga Katonda ayagala kwegulira ekitiibwa kye. Weewaawo. Waliwo ebimu ebikuba nga tewetaaga kwemulugunya wabula kulinda Katonda akole ki? Akole ekyo kye yeetaaga. Akole ekyo ky'ayagala nga ye. Wayogera nti asaasira basaasidde. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Haleluya. Era akangavvula ababi. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Abooluganda tweraliikiridde nnyo obuntu obutono ne butulemesa okukwata ku bintu ebinene. Ebyo waliwo omubuulizi omu yagenda n'abuulira nakasa n'agamba nti yabuulira ku Sande nali mpitayiteeyo nga ngenda kyalirako obuweereza obw'enjawulo. Yagamba nti omwavu talina choice. Talina choice ate tusaba Katonda amuwa akagaali. Mukama nompe kagaali kubanga nkoyo otambuza ebigere. Aba yakafuna akagaali Mukama nno wandimpadde kapiki kwa akagaali kala nawo kaluwa ku lusozi ate ntambuzaawo ebigere nga sindiikiriza ne kamenya naye oba kapiki ompe kapiki kubanga tujja tuulangako nze n'omukyala n'omwana wange tugenda. Okitegeera? Aba yakamuwa kapiki ate n'asaba emmotoka. Kwegamba tamanya ki ky'ayagala. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Haleluya. Asigala akyakola ki? Akyayagala naye singa asaba Mukama ampe emmotoka yakiraba ng'ekyo tekisoboka. Talina kagaali talina piki kye kimusabye emmotoka. Kubanga ddala nkuba obusobozi tabulina obugula emmotoka. Naffe bwe tuli we tuli. Ogenda n'osiiba enjala. N'entuula 10 olugula hafu y'akawunga nga tolulina. Ogamba ye Katonda w'ekisa ekingi. Singa at least funa omuntu n'ampa emmere esigaddewo. Osaanidde Katonda omwesiga. N'osaba emmere esigaddeko eremye. Nina kye ndowoozezza. Nti ogenda n'olaba omukkiriza ng'awaliriziddwa n'agenda awali emmere nnyingi. Si lwakuba nti Katonda waba amutadde wali naye nga embeera ye emususseeko. Asalawo agende ku mikolo aleetere abaana b'emmere. Mukama yeebazibwe. N'asalawo agende alimbe asobole okufuna ekyo muli kyayayaanira naye ng'amazima agugenda nnyini. Akaseera ako Katonda adde amuyisa buweesa ayite mu kafo akafunda ayite mu mulyango omufunda asobole okutuuka mu kye aweeyagaza abasinga ye bayayaanira. Ayogera mu Baluumi 9:26. Mukama yeebazibwe. N'asalawo agende alimbe asobole okufuna ekyo muli kyayayaanira naye ng'amazima agugenda nnyini. Akaseera ako Katonda adde amuyisa buweesa ayite mu kafo akafunda ayite mu mulyango omufunda asobole okutuuka mu kye aweeyagaza abasinga ye bayayaanira. Mukama yeebazibwe. Asatu musana ne bugamba nti naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era ebyo byonna mulibyongerwako. Njagala kuzaamu essuubi muweereza wa Katonda, mwana wa Katonda, mutabani wa Katonda, muwala wa Katonda, muweereza wa Katonda, gw'omubuulizi w'enjiri. Byonna obikola oli mu kwenoonyeza ebyokulya, oli mu kunoonya butya school fees w'abaana ebamufuna we banaamufuna, oli mutetenkanya ennyumba osobola osasula renti, oli mu kuyiiya eno n'eri, tolina na budde butuulaawo n'ogabanako n'abaganda b'ekigambo Mukama kyatadde ku mutima gwo ogamba kansooke nnoonye emmere y'abaana kubanga n'okubuulira enjiri ng'abaana we bakaaba tekijja kukola amakulu. Kitegeera abantu bajja kunsekerera naye ate ekisinga obukulu sooka onoonya obwakabaka bwa Katonda. Mukama bw'atugamba ebirala bitwongerweko. Bwe kuba kutendereza sooka otendereze, bwe kuba kubuulira enjiri buulira nga nze bwe nkoze. Mukama yeebazibwe. Nga nze bwe nkyogedde. Jo nabadde ndi wano nga nina bye nkola naye nga bye nkola biri awo just kuwuliriza mboozi za mikwano gyange kubeera awo kulabako ebintu eby'enjawulo bwe bityo just kumala budde. Naye nina Bayibuli ku ssimu yange buli lunaku ampeereza mesegi ate buli kadde kisinziira mu budde ki kumakya emisana n'akawungeezi. Kakati ebyo byonna saabitunudde ku mesegi nazirabye ne ngamba nenzinyiga mu X zisooke zirindeko nja ziraba edda kubanga njagala sooka kuliisa mubiri gwange nsooka ntunuulira ebyo. Kati leero wenkedde kubyajja kwe nakeeredde nalabye ng'esala y'okumakya saagisomye ekigambo ky'emisana saagisomye kuba w'okisoma olina kuwoonamu amiina ekikakasa nti osomye akawungeezi ekiro saasomye ne ngamba biki ebyantutte ennyo ne sasobola yadde kusoma nenzirayo emabega ku lunaku olwajjo lwonna nagenza okutunuulira nabadde ku mu Bayibuli endala nensomako nasomye ku mu Bayibuli endala kuba nenvaayo nengenda mu Bible study nensoma Bayibuli nensomako mu Ebrania nensomako ne mu Matayo 23 mu Bible study gye nabadde. Kati we maze nenkomawo mu birowoozo olwo nno mmeeme yange yedduse naye kera olunaku olwajjo bye nakoze bwe nkomyewo amazima amasirina nnyo musango nti byonna bye nakoze mwabaddemu okunoonya Katonda. Mpulidde ng'omutima gwange gukkakanye naye singa tekimubadde mwedde kunoonya Katonda era mpulira nga kinnumiriza nga mpulira omwoyo anumiriza nga nze bwe mpulira nze Aneti Auma mpulira ng'omutima guneeraliikiridde ampulira nga nakoze ensobi ampulira nga nasobeza kubanga wentunuulira ebirungi bye nakoze nolwa n'ebibi bye nakoze simanyi oba nawe omulokole ekyo kikubaako nawe nze bwe ntyo bwe mbeera era ewabeerawo ekikyamu kye nakoze omwoyo anumiriza nembalirize kugenda okwenenya ekyo ne kivaawo. Mukama yeebazibwe. Kiba kirungi nnyo okusooka okunoonya obwakabaka bwa Katonda. Era okumakya wenkedde ne ndaba Abakolinso ekisooka esula ey'omukaaga 18 ne ngamba nti ffe tuli yeekaalu ya Katonda ne ngamba Mukama
yebazibwe ngenzo tolamu nenda bane ba Filipe sule kusatu nyolo omulala olugamba nti oba kufiirwa oba kuwangula tusigale nga tukkiriza okugeeza kutuwaaki okwesiga muki kisuubizo kya Katonda. Mukama yebazibwe oba embeera ebeera mbi oba nnungi tusigale nga tukola ki nga twesiga Katonda kubanga yasuubiza nti agenda beera munaffe tusigale nga twesiga Katonda. Mukama yebazibwe era nga tunoonya ekyo nga tunoonya biki ebiyinza otusembeza mu maaso ga Mukama Katonda nga tunoonya biki betuyinza okubeera mu lugendo n'olw'obulokozi kubanga buli tutambula mu lugendo n'olw'obulokozi mulimu ensozi mulimu amakoona mulimu ebikko waliwo n'okuyita mu bisenyi waliwo n'okuyita ku ddungu omuyita mu ddungu omusana mungi nnyo naddala kino ekyasa kino kye tulimu oba ekyeya kino kye tulimu kya ddungu ebintu nga byebbeeyi nnyo olina okubeera ng'oguma notabira nga abaana ba Isirayiri kwemulugunya banaina n'okugera ki omusota gujja kukuluma mulokole nywera ng'olaba sente abamu sente baziyiwa bwiya abaana basitaani sente nga baziyiwa ng'amazzi bamaasa amaazi nga n'okuduula kwe batadde guma saba essaala Mukama aziba amatuugo aziba amaaso goleme kulaba ebyo ebikolebwa mu nsi ebyo abaana basitaani bye bali mu kukola balya ebyasaba balya amasavu banywa basanyuka bakuba entungo bakyakala naye ebyo oleme biraba onywerere ku Mukama onyweze Mukama oleme muta naawe tetuuka ekiseera ogenda sanyuka ogenda ku nyumirwa obulamu weeyagale emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe haleluya. Olunyiriri olwasatu munyalugambe bwe luti kale temweraliikiriranga byajjo kubanga olunaku olwajjo lulyeraliikirira ebyalwo olunaku olumu kibi kyalwo kirumala. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Oyinza okweraliikirira enkyala kakati no leero tufunye no ku katugo k'amayuuni ne muwogo nga mulimu ebinyeebwa naye n'obenkya tunaalya ki ya Rabbi. Ayi Katonda w'ekisa ekingi ayi Katonda wa bakatonda enkya nno nate naakola ate enkya nogenda okubuulira enjiri eri esaati yange eya bbulu eddugala eri empale yange eya guliini oli nalinnya mu kisooto. Mukama yeebazibwe. Ate mu ttanka yange eyapiki amafuta temuli kyokka no Mukama yantumye egindi yantumye ekya namukaaka. Mukama yantumye ekidda walimi. Mukama yantumye embulamuti naye waliwo kilomita nga 2 zisobola natambula wekuba kutambula mbanja mala omwezi ng'ate ekigambo kyakutwalibwa ddi leero omaliriza ng'odduse Katonda n'otuuka mu bibonoobono byonna tumulaba bulungi nnyo. Gamba ekintwala eyo embulamuti nawulirayo ko twakula tuwulira wali abasanize ate abantu bayo tebeetanira nnyo Katonda n'amakanisa tegaliyo kambire Katonda mwena ajja kwegenda oba ajja kusitulayo nabbi omulala okitegeera. Mukama awambeera omukisa baagaliza olunaku olulungi maleeta ekyemisana amalungi. Mukama aleeta emmere endala emmere ebeerawo nnyingi nnyo wadde nga tulya emmere ey'omubiri naye nga n'ey'omwoyo tetugisobola tukyuseeko olya ku matooke agalimu ebinyeebwa olye ku muceere n'enkoko olye ku katogo olye ku kawunga. Mukama awambeera omukisa bwe tunaazimba omwoyo gwaffe okutuusa nga tutuuse mu bulamu obweyagaza obulamu obutaggwaawo eri Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagenda okututeekerateekera. Weewaawo abajagaliza Kristo omulungi.